Miranga Nabiwobe Mugandawe Eddy Kenzo afudde ono n'abatujju bamubye ekitagambika era kati zembuyaga ezikaze engoye nkubuzako gy'osinzidde webale nnyo webale ddala genda ku mitimbagano osubscribing osharing ocommenting tukolera okufeffetta ekiriwo kaakati we tujjidde ku mpewo basseba ne bannyabo nsobola okuvayo ne nkutegeeza amawulire si malungi yadde wano muganda w'omukulu amanyikiddwa nga Eddy Samusuza oba abangi gwe bakazaako erya Eddy Kenzo bassebo ne bannyabo nsobola okuvaayo ne nkutegeeza nti ono yakubiddwa abazibu wakati mu ntiisa ey'ekitalo era nga musajja wettu kaakano yamaze dda obaolyawo okugenda etagenda badda amanya erinnya tusobodde okuba nga tutegeerako erya Asani era ng'ono mukulu wa Eddy Kenzo ate basseba ne bannyabo bw'atyo yattiddwa oba yakubiddwa wakati mu nkuba eyamuviiriddeko okuva mu bulamu bw'ensi eno. Ono nsobola okukujjukizaako mpozi okukolera kufeffetta we twogera wali munda mu famire y'aba Eddy Kenzo baazaalibwa oba mu famire yaabwe balimu abaana basatu n'olwekyo abalenzi bali babiri n'omwana ow'obuwala omu ng'era bano bonna baazaalibwa wali mu bitundu eby'e Masaka mu gy'osobola okuyita mu tundutundu erya Central Region. Wabula ate maama waabwe yafa ng'omukulu Kenzo alina emyaka 5 bambi era nga obulamu bwe bwonna musajja mukulu ono yabumala ali wali ku zi street z'omu kibuga eky'e Masaka Katonda gye yamuyambira oba oliawo n'amununula mu kaseera kano okulabika nga ate oba oliawo y'omu kubasoosowazibwa okubeera omusajja ow'enjawulo. Kaara of course ensonga bwezito bwe ziri of course tweyongedde okulabika nga tukitegeerako omukulu ono Asani yakubiddwa wali mu bitundu etwogera mu bitundu eby'ekatwe mu zigeto mu Makindye division mu kibuga eky'e Kampala. Wabula nga twagenze dda ku ground okwongera okukola okufeffetta ensonga zonna oba oliawo tuzikutuuseeko. Kakati nze nkugamba gwe nkolera ekintu kimu subscribing osharing ocommenting ogende ku mitimbagano gyonna ffe tukolera okufeffetta okw'omuzinzi yonna gy'osinzidde mwana wa maama mwana wa taata yenze Ssemaganda Moses Hope ku lwa Kampala Media TV yonna gy'osinzidde.